kati gwe nga Haji alengera ewala kuba bali abavubuka boogeza bbugumu oluusi tukiyita butamanya bukyaya and what have you oluusi babeera n'abatuufu olowooza abana bamenya endagamuntu kigendererwa ki ekigendererwa ky'abantu abo nze nakiwulirako naye ndowooza balina ekigendererwa kyesinza kunnyonnyola wano ku Bukedde TV nkulindemu wali mukoona pozi nga tuli mu kyama ekiri naye osunirako abalabi ne tumanya ntandise okulaba ate kati bw'abadde agamba kugwa omuntu mu kudookooli kaakati ate ekyo kyanjawulo nakiri byawukana kale Haji nsonga kiggwe kunyigiriza kaakati nze ensonga enyigiriza munnakifuma muno ndi mutuuze nduddemu nga mwenkaddiridde naye ekizibu kyensanzeemu twebaza gavumenti okutulusaako obuyambi n'enkulaakulana mu kitundu kituufu tukulaakulanye nakifuma akulaakulanye ebizimbe bijjudde abatuuze beeyongera olukya buli nkya n'eggulo ate ne twebaza nnyo ne LCs tulina LCs naye ate eno ya Nakifuma West yate yayitawo kubanga ekukoze enkulaakulana ey'omulembe eriwa balingana masowaani wange ava ku masowaani ffe tukubuulira ekiriwo kati mbuulira kaakati ekizibu ekirungi kye tulisooka okulaba ekizibu ekiri mu Nakifuma kiri ekizibu kimu kansoke n'ekizibu kyange Nakifuma eno twafunye Nakifuma Town Council Nakifuma Nagalama Town Council ekyo tukikubira mu ngalo kaakati bwe tugifuna Nakifuma Nagalama Town Council simanyi oba lwaki eruddewo okuteeka enkola muki ebintu mu nkola n'osanga abantu kasasiro ayibwa waatayiibwa bantu akyafa omwalo ogwo bagutukolera mulungi nnyo naye oli bwadde ekisawo ky'ebisasiro akiyiwa muli n'ogamba ono entegera y'omuntu eri etya anti bwe tubiteeka ewaffe tebabinonawo ate ne bijjulawo ebisasiro ebyo tulina kakati mu nkola nga Nakifuma West mu Nakifuma West LC nga chairman y'Ensubuga Moses Mutemansava ono akulyawo wansawo oyo omusajja muleke ate yajja oyo kakati ye ayina enkola yatugamba tuteeke obukutiya ate buli lwakusatu tubeera n'okuyonja olusemba ennaku ez'olwokusatu olusemba mu mwezi okuyonja ekibuga ekitundu era omwalo ogwo osanga gutukudde ayina tipa zaleeta nituguyolamu ettaka kasasiro n'amuvuga n'amutwala gy'amulute n'amuweeyo mu byalo kale enkola eyo eba nnungi Nakifuma Nagalama Town Council tugisaba eyatwanguyize kubanga tulina obuzibu bw'ebizibu omuntu batukolera oluguudo olulungi nnyo okuva emukono paka Kayunga naye osanga oli oluguudo kubanga azimba emmanju ate buloka aziyiye mu kkubo ate bamala okujjako buloka zayagala enfuufu n'alekaawo n'ebibuloka n'abirekaawo neweewuunya omuntu n'akwata emiti n'agijja mu kibira gye bateeka okugisalira embaawo n'aleta ku kkubo ate n'akabya akamasiini n'asalirawo embaawo kakati kiki ekyo kikyabuvunaanyizibwa emmotoka neeva eri kubanga ffe tumanyi nti emmotoka galagi bazikanikirawa mabega wa bibuga ebawe galagi ekisenge nga bakisimba naye oli n'aleeta oyiro emmotoka n'agiyirawo oyiro n'amulekawo mu oluguudo alwonoona kakati tukole tutyaye gavumenti wadde ekituufu tuginenya naye gavumenti erina buzibu naye ffe babi naffe olumu tubeera ekizibu kya gavumenti naddala abantu be Nakifuma bwetere kubanga wewaffe soogedde akubeewolewala wano wewaffe wewali ekizibu ekyo kati osaba kikolebwe kitya kati nsaba ebitundu bye mbaddemuuko gye nkolera kubanga nze ndi drive tambudde Uganda yonna buli kibuga nkimanyi bwe kifaanana ekibuga ekirina Town Council kati nga bulaba mukono we wafaanana kanso esobola okujja neeba nga etukolera obuvunaanyizibwa netuba nga tujja ekibuga nekiyonjebwa netuba nga tuli bayonjo netuba nga tufuna obulungi tufuna amakubo amagazi n'obutayiwa mu nkuubo z'amayumba bisasiro ekyo kirungi nnyo olina ekirala ensonga endala ezisinga bannange bangi bajja kuzoogera omanyi ndi musosoze mbadde nkwongedde obudde obadde onyongedde obudde naye kasita oba ng'ogambye abalala boogereko sebo oyo yennyini omukulu ali mu maaso awo asooka ayogereko Fake Mbaraka base bamanyago amanda gange Sendagala Shabani Secretary Nakifuma West
Secretary LC1 2 3 4 5 6 7 8 LC1 Nakifuma West. Esebo. Ensonga kuzirabye otya nga secretary? Nja kusinga nnyo okwogerera ofisi nze gyempandikira oba ekyalo kyempandikira. Nja kutandikira ku kkubo. Kkubo lino lyakolebwa okuva Mukono Kayunga ne liyitamu paka eri ku Nayiro paka Jinja. Esebo. Yakubaza gavumenti ya President Museveni ne Honorable Kafeero olw'obuvumu n'amagezi n'amaanyi bye bateekamu tukolere kkubo lyali bbi nnyo nga lijjudde ebinnya ebyali eby'amaanyi ennyo. Accident zaali zisiyidde nnyingi nnyo ku luguudo Mukono Kayunga Jinja. Naye twebaza President Museveni okutuzimbira ekkubo n'abakulu bonna abaali bavunaanyizibwako ku nsonga eyo. Naye bwe baali bazimba ekkubo eryo waliwo ekintu ekyalemwa okulaba abakyala bwerabizi nange simanyi awo. Waliwo obukubo obulina okuyitamu oba obutindo obulina okugenda ku bizinensi z'abantu. Omuntu ng'akulosinga okuva ku kkubo ogenda ku dduuka okwegulira ekintu, obutindo obwo tebwateekebwawo. Bannannyini bizinensi gamba ng'amaduuka basanga obuzibu wamu ne bakasitoma baabwe nti omuntu akalubirizibwa okulosinga ogenda ku dduuka ly'oyo okubuuka omwala okuva ku kolansi ogenda ku dduuka eryo. Omuntu obwo tebabussaawo. So abantu kye baakola bannannyini bizinensi nga ne Mutama Savono chairman baddira ebibaawo ne babissaako abantu kubayitira ogenda okugula ebintu ku maduuka okwo. Twesanga oluusi nga abatuuze baffe ebibaawo ebyo bye bayitako bikaddiye ne bigwamu, abaana baffe n'abalala ne bafuna obuzibu mu mbeera eyo. So tusaba obuzibu bwali bwayonulwa, tusaba gavumenti etukwatizeeko n'omukulu atwala kawunteni mwami Ssekitole Robert Kafeero batunule mu nsonga eyo neyunula oba bannannyini abakwata contract yako oluguudo Nakifuma Mukono Kayunga. Okay. Nkweyanziza. Waliwo ku bakyala awo omanyi bukedde etukubiriza okulooza ku bakyala abavubuka bannange ng'onyumye nnyo omukolo wagwetegekedde. Amannya go? Gwe mukyala Vaisi. Wali wano? Aliwa? Vaisi yalonda omuntu bannange. Ogamba otya? Gye ndi ensonga biki ebibatawaanya mu kitundu muno? Era byebimu ebyavubuka bye bava okwogerako. Naawe bakukwata? Yes. Nga Vaisi aliwo? Ngaali waka. Nze ndi musuubuzi emirimu gyange ngenda n'enkomawo leeti. Okay. Kati lumu nali nkomyewo n'empumuza bye nnina awaka. Nenkwata ekkubo nga mpulira njagala chipusi. Essebo. Nenyambuka mu kifo ekimu bakiyitako sitalika wali waggulu. Ennyabo. Zali ssaawa nga 4:00. Kati nga womanyi jjaamu w'ebyokulya sigoomu abaabyagala. Nga olina osooka otuula ogumiikirize bakupaakingire. We navaayo saa zaali 5:30. Nagwa mu basirikale abo nga baatandise eddokolo ogwabwe. Musululu moja isimba wali. Ndaba abaneetoolodde n'abakyala waliwo n'abakyala abalala. Agamba ate tukoze eki? Olwedde nga n'ebyokulya mbirina biri pakiti biri mu kabaasa kaabyo. Ne bagamba nva nnona byakulya oba mwagala tugende ewaka. Balage nti nva nnona byakulya nzira waka. Awo ebyo ojja binnyonnyolera ku poliisi. Saali mubi tebaŋŋanya nagenda waka. Bakukuba mugwe? Yes. Leka naawe. Nga banjoolayola n'abakyala abamu batusanga nabo nga batutwala mpaka ku poliisi nga mbagamba nina abaana abato. So siyinza genda ku poliisi kusula eyo. At least mumbulire kye mwagala nze nkikole. Oba mwagala ssente nze nzibaayo kubanga abaana tebajja sula mu nju bokka ate nga baana bato. Munnange nga tugenda bagaana nga ngenda mpaka ku poliisi nasulayo. Vaisi tabuuza gy'oli. Yabimanya nkeera ssebo. Amasimu bagatujjako
n'abagamba nti muleke banaye tukubire abantu baffe bamanye nti nno amakubo ge tulimu matuufu nti mutukutte nti ebyo tujja bimanya nkeera n'enkeera tebaatuwa ssimu kati waliwo bano ababa bazze okulaba basibe abalala nga batumayo gamba mukyala gundi akyokola ki wano eno nemba nnyonnyola be bamutuusaako obubaka era najja nanzijayo naye kati bannanga abalala abalemererwa nga tebalina kasente ke baagala babasiimuuza emmanga mu kkooti omwezi mulamba nga bakyali ku poliisi oba bava waka nga bava waka kyekibonerezo kye baabawa kye bayita community service eyo buli lunaku nga balina olipootinga buli lunaku kyekibatambuza ekiro awo nze simanyi naye nze neeyogerako nga nze omuntu omu ogamba kyandikoleddwa kityanga ggwe mukyala w'omukulembeze kuba olaba kituuka ku ggwe olwonze naye simanyi kyakikolera ndowooza kijja kuva eri abakulembeze abatusingako ekyo bakisalira amagezi kuba kati emirimu tetugenda giyimiza ffe ejjaffe kati ogwange sigwa awamu nti 12 yenda kuba nyinyuse nze nnyuka ssaawa nyolusa emmotoka efa ne tuba nga tutuuka n'omukaaga kati bo ekiba okusinziira ku kyendabye esebo kutambula kiro oba oli mutuufu oba olina ebikwogerako oba tolina guba musango wano munnakifuma baagala bimanya era tobinyumya waliwo kafyu tewali kafyu talinalangirirwa naye waali tetumanyi kyeyama ntandika okutambulako ekiro omukyala namba 2 yakuumidde nnyo ewaka tova waka tandika okutambulako ekiro abatuuze bano bakebereko ekiro okolemu nawe patro oyo ne sekulitalo ono ne vaisi ne haaji oyo mulabe ekitundu bye boogera bituufu ngenda kuwummulamuko katono bwe tumaliriza tuve mu bulango ate tukomewo tulina kifuma gye tusinziira mu puroguramu omudaala nange Noordin Ntege tovaawo